Eno y'embeera ebizimbe by'essomero lya Kabalega Secondary School erisangibwa Masindi gye birimu. Ebizimbe bino tutegeezeddwa nti byazimbibwa ku mulembe gw'abafuzi b'amatwale era endabika yaabyo eraga nti biwedde ku mpagala. Lino lye limu ku masomero ga gavumenti ga Nansangwa mu disitulikiti y'e Masindi era baalibbula mu Kabalega eyali omukama wa Bunyoro Kitara. Ng'oggyeko eky'ebizimbe bino okuba ebikadde n'okumala tebimala bw'ogeraageranya n'omuwendo gw'abayizi abali mu ssomero lino naddala ebisulo. I found about 250 students, but now the enrollment is picking up. We are now 769, but we are now getting a lot of challenges with space. The current 3 dormitories are filled up to capacity. President Museveni omwaka oguwedde yalagira Minisitule y'ebyenjigiriza okuddaabiriza essomero lino era n'alagira n'ey'ebyensimbi okuteekawo ensimbi ezituukiriza kino. Akulira essomero lino Andrew Tumwesige asabye abakwatibwako okusookera ku Kabalega Secondary School bw'ababa baddaabiriza amasomero kubanga bali bubi nnyo. We appeal to all those concerned that we be put on the first shift because our situation is not very good, and next year we shall be now having a problem of accommodation facilities for learners. Waliwo ekisulo ekiyitibwa bikunya ekyajja omuli emyaka 13 emabega era gavumenti neeyama okukizza obujja wabula ne gye buli eno tewali kyakoleddwa era mu kiseera kino tekirina na kasolya. One of the old dormitories called Bikunya got banned in 2010. That is almost 12 or 13 years ago. And when I was here as a deputy, and I've come back as a head teacher, I found it not yet renovated. Waliwo n'ekizimbe kino kye baatandikako gye buvuddeko nga baagala okusomesezaamu abaana ebya kompyuta wabula we twogerera bakyatubidde olw'ebbula ly'ensimbi. Because of the low enrollment and limited resources, we have concentrated on the important and essential issues to keep the school moving. We have not done much on the rehabilitation of the structures. Nga bakulembeze b'essomero bwe balinda gavumenti okutuukiriza obweyamo bwayo, abaasomerako ku ssomero lino bazze badduukirira essomero okulongoosa ku mbeera abayizi gye basomeramu. We are now going to implement the water project. Now when the water project is done, it will save the school so many